Lwaleero ebigezo by'abayizi abatula ebibuuzo by'Oluwalabu ku mutendera gwa Idad Nethanawi lw'ebifulumiziddwa ku ssentendekero ya Islamic University in Uganda ku ttabi lya Kampala nga mu bigezo bino abayizi abawala be basinze abalenzi okwawukanako n'emyaka egiyise. Okusinziira ku bigezo ebifulumiziddwa, essomero ennyodde mu gannaga akendo ku mutendera gwa Thanawi ngeno essiniya ey'omukaaga lirya Buziga Islamic ne liddirwa Masaka Secondary School, ate nga ku mutendera gwa siniya ey'okuna nga Idad essomero lya Kampe Muslim lyasinze nga amasomero agasinze okukolebwa obulungi mu bigezo bino kwe kuli Qur'an ne Tajwid, wabula nga abawala Abayiitidde Waggulu okusinga ku balenzi. Abaana abawala bakoze bulungi nnyo mu bibuuzo bino era njagala okukubiriza nnyo abazadde yonna gye bali okuba nti omwana omuwala bamuwa ekitiibwa bamu encouraginga n'okulaba nti bamuwa okuba nti aparticipatinga mu bintu byonna ebimusobozesa okubeera nti akulaakulanya eggwanga lye. Dr. Abdul Walusimbi ngono ye ssente w'ekitongole ekifulumya ebigezo bino akubiriza abasomesa okuddayo okubangula mu masomo ag'eddiini bongere ku bukugu bwabwe, bw'atyo n'akubiriza abazadde okuzzaamu abaana naddala ab'obuwala amaanyi. Kirungi nnyo okukinootinga nti abantu bangi, amasomero mangi, ba directors bangi bawaddeyo amaanyi gaabwe okulaba nti baintroducinga ensoma y'eddiini mu masomero gaabwe. Era ensonga lwaki tukubiriza nnyo abasomesa okuba nti bakomawo basobole okubeera nti bafuna refresher courses. Ffe ng'ekitongole kya university ekikulira ebigezo bino tulaba nti buvunaanyizibwa bwaffe okuba nti twongera okubangula abasomesa baffe. Ono era ayongedde n'alambulula ku nteekateeka ez'enjawulo ze balina naddala ku nsoma eno. Environment omwana waffe gy'asomeramu teri so much ready okubeera nti agiyigiramu. Ate era tukyalina okusoomooza, abamu bakyalina attitude erowooza nti okusoma kw'eddiini tekulina kyekugenda kutwala mu maaso omwana, omuntu okubeera nti agamba nti bizibu, naye ng'ate twagala okukakasa abantu nti alhamdulillah ffe aboogera mu maaso gammwe twasoma nsoma ya ddiini ne twongerako okusoma okulala era Mungu Allah subhanahu wa ta'ala watuusizzaawo tetulina kwejjusa kwonna. Akulira ssettendekero ya Islamic University mu Uganda, Professor Jagenda Ismail Simbwa agamba nti ensoma y'eddiini egenze ebuna mu masomero ag'enjawulo era nga waliwo essuubi nti buli mwaka omuwendo gw'abasoma eddiini gujja kweyongera. Era mulabye Nabisunsa Mweri, Nabisunsa Secondary, Kawempe Muslim, Tawhid Primary, kubanga abaana bano balina okusoma byombi. Balina okusoma bye tuyita eby'edduniya n'ebya akhera, kubanga omwana alina okusoma mathematics naye ate n'asoma ne Qur'an. Si kugamba nti bw'asoma math omuganda okusoma ki? Bw'atagattako nti nabo balina enteekateeka ey'okukyusa mu nsomesa empya y'Oluwalabu okwongera ku mutindo gw'abayizi be bafulumya. Curriculum gye tusomesa okutwaliza awamu yategekebwa abantu abali mu mawanga g'Abawarabu. Ate wano tuli Bafrika, tuli Bannayuganda. Kiba kitegeeza nti tulina okuba nga tugitunulamu okusobola okukakasa nti curriculum eyo eriflectinga omwana Munnayuganda omusiraamu gwe twagala okufulumya asobole okubeera nti asavinga interest ez'eggwanga lye. Oluvannyuma ebigezo bino bifulumiziddwa mu butongole era ne bikwasibwa akulira ssettendekero ya Islamic University mu Uganda, Professor Ismail Jagenda Simbwa. Thank you very much. Kale bannaffe abayise twongera okubayozayoza kakati bwe tugenda